Inside Story Uganda. Real source of political BBS Telefina. Era n'obuwombeefu nsaba olamuse kwabo abakwegesa amaaso kwene obwakabaka. Mbalamusiza nnyo bannaffe mwenna abatulaba nange mbeebaza emirimu njozaayoza abatuuse ku birungi ate ngumya abasoomoozeddwa namusa nnyo muzzukulu wa Namwama ankyazizza wano olwaleero. Amiina. Yowekitiibwa Charles Peter Mayiga kati nga bulijjo nkubiriza bw'oba ovuga ekidduka vuga n'obuvunaanyizibwa tulina okubeera ne discipline ku luguudo tovuga ndiima tovuga ng'onywedde ebitamiiza toyisiza otalina kuyisiza tovugira ku ssimu tovuga ng'oyogera ku ssimu oba whatsapping oba messaging bijja kuleeta akabenje era n'okuwa ekitiibwa abagoba banna ab'ekidduka ab'ebigere awakagaali wa pikipiki senga tunaakola ekyo ffenna tujja kutuuka nga tuli balamu tuukamu ekikeerezi kale naye ng'ate obulamu obusigazza bwe kiba tekyewalika byenkusibira buli kaseera nga natandika programu eno era nsuubira bikwata bulungi. Owekitiibwa twala mukisa guno okukuyozaayoza kubanga okuva lwawiza emyaka 12 ng'okutte eddamula sikusiikanangako ati nkuyozaayoza kwange nga muzzukulu wa Namwama nti nkuyozaayoza ssebo weebale kuweereza Obuganda naffe okutuwa amagezi n'okutulambika obulungi. Empologoma eri etya ekibuzo ekisooka kubanga Obuganda bwagala okumanya. Empologoma mweri mu mwezi oguwedde ogwa June yagendako ebweru okulaba abasawo be Mukama yamukomezaawo mirembe yakomyewo omwezi guno Lwokutaano oluwedde. Abasawo be ab'ebweru n'abaakuno balina okutambulira okumu kale kiba kimwetagisa oluusi abasawo bajja oluusi ye yagenda naye nga empologoma mweri eramula Obuganda eramula bulungi Obuganda. Tulina amatikkira g'empologoma okujjukira amatikkira nga 3 mu mwezi guno ogw'omusanvu ekituufu tugisuubira okulabikako katulabe abasawo okuva mu myaka nga 12 emabega baŋŋamba nti baagala kabaka yeetabe mu bintu birimu abantu abangi by'abantu abangi n'okukendeeza emirimu twamukozesa nnyo ndowooza twamukozesa emirimu mingi kati abasawo baagala tukendeeze ne bwe giba emirimu egy'abantu abatono kubanga twabeeranga tumusisinkana buli budde ne tuyita mu mpapula n'atuwa ebirowoozo ne tumuwa ebirowoozo n'atuluŋŋamya buli kaseera nga kyetubeeramu naye kati ne tumutwala mu bantu n'alambula Obuganda. Abasawo baŋŋamba ebyo tubikendeeze kubanga okusuuka kwe kutambula bulungi naye kutambula mpola baagala amala okutererera ddala kwakomewo mu bantu kale siyinza kugamba nti anajja oba tajje naye ng'ekikulu ffenna tulina okubeera ekibuli twebaze Katonda olw'emyaka 32 nga Kabaka Mutebi alamula Obuganda. Webale wekitiibwa ekibuli ani yanirizibwa okugendayo mu kwebaza Katonda. Obuganda bwonna bwanirizibwa naye omanyi wabawo abagenyi ab'enjawulo nga buli wobeera mu kifo kyonna ne bwebeera mbaga ya ku kyalo embaga ey'oku kyalo okuliraana wali ku kituuti abagole we batudde olina kuba mwami wa Kabaka obeera mwami wa Kabaka oba bw'otaba mwami wa Kabaka obeera mutaka ku kyalo ekyo nga omutaka Busuuba we yatuusa alina okuliraana ekituuti ky'abagole abagenyi abo nabo bajja kubeerawo naye ng'Obuganda bwonna tubusuubira okujaguza n'okwebaza Katonda olw'emyaka 32. Amiina bali kulambulula era mbategeeza nti ne BBS Telefina nga bulijjo naffe kamera zaffe mutasubwa zijja kubaayo butereevu okulaga byonna ebinaaba bigenda mu maaso ne ku mitimbagano gyaffe era nawano nkubiriza genda ku mitimbagano gyaffe tugoberere tuweereza butereevu genda ku X @BBS TV genda ku TikTok yaffe genda ku Facebook @BBS Telefina dash yaffe omukutu gwaffe guliyo munene bagutubako ba hackers naye tukyakola kyonna kisoboka tuguze naye twateekawo guno guliko eyaffe ojja kugobera bulungi programu eno kutuuka tunaagimaliriza. Ekitiibwa twakunoonyeza okutunulira olugendo lw'emyaka 12 mu Bwakatikkiro
mu bufunze nga tunagenda mu maaso oyinza kululambulula otya okuva nga 13 Ssaabasajja lwe yasiima n'ayatula erinnya lyo 12 nakuwasa Ddamula nga 29 oyinza kutugamba ki mu lugendo olwo mu bufunze? Olugendo lubaddemu ebintu bingi. Nyinza okugamba nti ekimu kyendowooza ekivaayo obukuukubira bwe bungi bw'emirimu egikoleddwa. Tubadde tutawuka nga twetala emyaka egyo 12 mubaddemu okutuuka mu buli kanyomero ka Buganda nga tugenda tukubiriza abantu obuteekubagiza okwerwanako. Mubaddemu okukyusa endaba y'ebintu mu bantu. Kwegamba Abaganda balekerawo okwenyooma oba n'okulowooza nti bali awo bamulekwa nga ate Kabaka waali. Kubaddemu okukyusa entambuza y'emirimu okuvira ddala wano ku kitebe okutuukira ddala wansi mu bukulembeze mu Buganda. Mubaddemu obuyiiya, kutondawo ebitongole, amakampuni, okukola enteekateeka ez'enjawulo oba za byabulamu oba zaki oba za kulwanyisa bwavu. Ebintu bibadde bingi. Kwegamba emyaka 12 gibadde gya yiriyiri gibadde gya yiriyiri. Ekyo kyekituufu era ndowooza abalabi ba Terefayina babadde babiraba. Alright. Naye mu myaka 12 okwesigambo gya yiriyiri bakugeya nti abantu batwala sipiidi y'amaanyi nnyo ekitaaliwo mu bbanga eddala obamenya ne bobeera kulambula mwanyi terimba Katikkiro ga sipiidi y'amaanyi. Katikkiro ajja bannange, Katikkiro ajja. Obuganda bwasoomoozebwa, Obuganda bwanyagibwako ebyabwo, bwakosebwa nnyo ng'oggyeko akasambatuko ka 66 naye n'entalo zonna, olutalo olwajjako Amiini, olutalo olwagoba bamusibira mu bbwa, byonna bibadde wano mu Buganda. Buganda neddirira nnyo. Kakati bw'oba enjala ekuluma ne babagaa nti emmere eyidde, gwalumwa enjala gw'osooka okusitukiramu. Kituufu. Toyinza kuddaawo kwekulula nga bagaa nti emmere eyidde nga yakulumye dda. Abaganda bagaa nti awulira empewo talagwa muliro. Omuliro guli wali oyangwa mangu weekwata akafo obugume. Kakati Buganda olw'okuba yali eddiridde, buli kimu tulina kukola ku misinde. Era nze saagalira ddala, waliwo eyambuuza nti biki ebintu by'otayagala. Saagala kasoobo. Omuntu omwavu nga ffe bwe tuli osoonooka otya? Olina okukola ebintu sipiidi eyayiriye, ove ku kino okwate kiri. Kwegamba naye tetupapa. Saagala kupapa naye njagala obwangu. Waliwo enjawulo. Enjawulo ennene nnyo. Omuntu apapa tamala kwetegereza gy'agenda beekoona. Oba opapa weekoona naye bw'oba oyanguwa oba otambula na bwegendereza nga gy'ogenda omanyiyo, osobole okutuukayo oveeyo ate ogende awalala. Kyemuva mulaba nti okukwata ebiseera kintu kikulu. Bw'ogamba abantu nja kubalaba ku lunaku lwakubiri, balabe ku lunaku lwakubiri. Essaawa 3 balabe ku ssaawa 3. Tetwagala ebyo nti ate byakeereye nti ate emmotoka tezitambula. Tukimanyi oba gy'ogenda ng'omanyi nti emmotoka zijja kulipagana keera ng'abantu ennyonyi tezibaleka. Akalipagano k'ebidduka kaba kalazeewo. Oluguudo lugenda ku kisaawe lujjudde emmotoka naye nga kubanga ennyonyi tejja kukulinda. Essaawa bw'etuuka ng'egenda mu bbanga. N'olwekyo ekyo ky'ogamba nti abantu mbatwala sipiidi atwala kaguddeyo nanti kantindiggwa, mbatwala kantindiggwa. Ekyo bwe kyagala era njagala baminisita nabo abantu babatwale kantindiggwa, basenkulu b'ebitongole babatwale kantindiggwa, abaami ku magombolola ku miruka. Yengeri yokka gye tujja okudda ku ntikko. Kati ekitiibwa Katikkiro mu baami b'amasaza, mu batongole, wali ab'amagombolola, waliwo abangi abakusinga emyaka.
okusinga obukulu osanze otyo obuweereza mu bantu oba abalaba muto waabwe n'abalaba mutabani waabwe omuto mu maka tasikira kitaamwe asika amaka mangi abasika sibe bakulu okusinziira ku nsonga ez'enjawulo kaakati kabaka bwatula erinnya olina okubawa ekitiibwa omuntu bw'aba akusinga obukulu olina omuwa ekitiibwa naye ate ateekwa naye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ekyo kyaliwo nnyo nga naakajja mu bwakatikkiro waliwo abawerako abalowooza nti gwe batuleetedde naye ndowooza ne bw'aba muto kabaka mulondo yatuulanga ku mubiri gwa nnyina ndowooza kabaka mulondo ne kabaka Daudi Chwa oba oli awo ne Kimera ndowooza be bakabaka ba Buganda bakyasinze okuba abato ne kabaka Muteesa owokubiri yali muto kubanga yasikira kitaawe nga wa myaka 15 naye ate Daudi Chwa yalina omwaka gumu era ndowooza ne Mulondo yali myaka egyo bakuba ebyokubala emyaka twali tetubimanyi bulungi naye tebaali bakabaka ba Buganda baali bakabaka era bafuga Obuganda omuntu okusinga obukulu olina omuwa ekitiibwa ekyo kiri mu mpisa zaffe era baatugamba nga osanga omuntu omukulu ng'asindika akagaali kamugjeeko ku lusozi musindikireko yatambule nga talina kagaali ate bw'atuuka eri n'akuleka n'akutwala naye olina okuwa omuntu omukulu ekitiibwa ne benkulembera nga bansinga obukulu nyina obbawo ekitiibwa ne mu gavumenti ya Kabaka mulimu abansinga obukulu naye sikisanga mu buzibu tekirina buzibu Katikkiro myaka 12 gino mu bitundu bya Buganda byonna tulina ebyalo tulina amagombolola tulina amasaza bonna otuuseeyo si buli kyalo ebyalo tulina ebyalo mu Buganda oba omutwalo mulamba n'okusoba sirowooza nti byonna mbituuseemu aye tulina amagombolola 174 gonna sinnagamalako naye ngenzi wangi nnyo tugambe buli kanyomero buli saza ndituuseemu buli kanyomero nkatuuseemu ntuuse ne mubizinga eyo oluusi abantu abakulembeze gye batatera kutuuka sinnabimalayo ebizinga by'essase biri 8 ndoza mu 2 ate ebizinga by'ebuvuma biri 54 kale byonna sinnabituukamu naye ntuuse wangi tuuse mu bunyomero bungi waliwo gye ntuuse nga kasookedde Buganda ebawo tebalabanko Katikkiro nga tatuukangayo kale tugambe mu byafaayo ebimanyiddwa tomanya mu myaka 8 emabega wayinza okuba waliyo Katikkiro yatuuka eyo mannyo gaseka ani amanyi naye mu bino ebyafaayo ebimanyiddwa bitundu bingi byentuuseemu nga tebalabanko Katikkiro nga tatuukangayo amaaso ku ggwanga program nze Busuulwa ndina Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro Katikkiro mu ng'oweza emyaka 10 waliwo olutambire twakwata ku bantu ab'enjawulo nga tubabuuza ngeri gye balamu olugendo lwo ne babaako bye batulaga era mu byo kuyamba abantu ba Ssaabasajja okubakubiriza okukola okugoba obwavu kulima mwanyi kubiriza ebyenjigiriza okuzimba amasomero tugalaba ne performance nungi amalwaliro n'ebirala ebyo osobodde otya kutuuka ku buwanguzi obwo mu myaka egyo anti bw'obeera omukulembeze osuubirwa okutegeera ebyolekedde abantu ebibasoomooza tugambe nga bwe nkugambye nti ntambudde nnyo mu Buganda ekimu kye nasooka okulaba embeera abantu mwe basula nagenda ku kyalo ekimu nga maama Gomesi gyasiibamu emisana gyabikka abaana ekiro nengenda mu kyalo ekirala nga basula n'embuzi mu nnyumba emu kubanga batya nti bajja kuziba bbako tebalina na nnyumba wabweru webayinza zisuza nengenda munda eyo nensanga abaana bona batambuza bigere kati ebyo byonna bubonero obulaga nti abantu baavu ekyo kye najjangayo naye nga abantu bakwaniriza bulungi mu ssanyu kati awo boga tukole tutya obwavu
bwoterwanako bulinga mpologoma ekulya n'olwekyo netukubaganya ebirowoozo ekyavaamu mwanyi. Olina okutegeera ekizibu ekiri mu bantu. Kabaka bwe twali tutegeka emisinde yambuuza nti tugenda kudduka buddusi. Kabaka yabuuza egy'amazaalibwa ge egy'amazaalibwa nga tutandika mu 2014 nga Ssaabasajja Kabaka tukusaba ojje olubira abaddusi twagala otekawo emisinde egy'amazaalibwa go nti tunadduka buddusi bwe tumala okudduka kyekiddako. Nemwe ate Ssaabasajja kati nga atusomoozezza ne bwe naddamu omusisinkana nemwe Ssaabasajja tukole tutya nangamba lwaki ebyobulamu abantu bali bubi lwaki emisinde gino tetugiteeka ku byabulamu okirabye. Kakati awo twatandika n'okutonya fistula ate nga mmanyi eddwaliro ly'ekitovu libadde saale okujjanjaba abakyala abo abatonya. Bwe tutyo bwe tuwagira okutonya fistula netubimala. Nali ndi wano omugenzi BMK Ibrahim Muwanga Kibirige najja tali mukwano gwange nangamba musaayi gwaffe teriyo na lubiri sikosel naye bantu babonaabona nnyo ng'alina ebibiina byakolagana nabyo mu Amerika ku nsonga eyo. Nengamba Ssaabasajja nti musajjawo Kibirige Ibrahim Muwanga Kibirige abadde asaba misinde bwe tumala fistula tugende ku na lubiri sikosel. Kabaka bwe tutyo kubanga ekizibu kibeerawo ne mukiraba mulina okitunuulira. Bwe mukikati twatandisa amasomero ag'amabujje aga nasale. Ekigambo kya nasale oba kyafukana kya Luganda kyagandawala kiringa ekyagandawala kubanga twalaba ebibalo wano mu buvanjuba bwa Africa kyebayita East Africa. Uganda yesinga abaana abangi abatagenda mu nasale. Tuli mabega wa Rwanda, tuli mabega wa Kenya ndoza ne Tanzania. Kati Kabaka kwe kutandika amasomero aga nasale ku masaza. Twatandisa n'amasomero 9 naye twagala gabunya wonna. Ekizibu olina okusooka n'okiraba n'okimanya. Ebizibu by'abavubuka batalina mirimu ne bakuba kutandika terefayina ng'eyo oba omanyi nti ejja kuwa abavubuka emirimu kuba abangi buli lunaku mbasanga tebalina mirimu. N'olwekyo tubikola kubanga omukulembeze asooka n'alaba ebizibu. Omukulembeze ate kukumanya ebizibu n'abitegeera ate n'atema magezi ki agayinza okusalibwa okuvvuunuka ebizibu ebyo. Y'engeri yokka gye tutambuzaamu ensonga ezo. Bw'osinkana abaweereza b'ebitongole by'Obwakabaka otera okukubiriza bannaye mutuukirize ebisaanyizo ng'okuwa emisolo mu gavumenti n'ebirabigwa mu kkowa eryo VAT, NSSF n'ebirala. Gavumenti walifunye kasimu akakwebaza kubanga tulina ebitongole ebisuuka mu bingi byonna bisasula abakozi emisolo tugiwa VAT, trading license, abasomesa basasulwa oba n'asiima ogenze. Nedda aba URA bansiima bansiima emirundi mingi aba URA olw'okukubiriza ebitongole eby'Obwakabaka okuwa omusolo. Omanye ekitongole ky'Obwakabaka bwe kitaba musolo bwe kitatuukiriza bino okwakuliza okusasula NSSF na biki tikikula. Buli kaseera mubeera duka wekweke aba URA bazze twekweke NSSF biki kati ekitongole bwe kiba kiwa omusolo kikola bulungi emirimu gyakyo. Ne bwe mugenda kati nga mu abaterefayina nga mwagala okulanga oba kulanga bitongole bya gavumenti kakati bwe muba temuwa musolo bajja babuuza muleete certificate temugirina mutya temulina license biki. Kati bw'okola ebintu nga obikola mu ngeri ya bulambulukufu ekitongole kikula yengeri yokka ekitongole okula. Naye bansiima aba URA bansiima aba Ministry ya Health ab'ebyobulamu bansiimira ddala nnyo. Era Minister Jane Ruth Acheng ne muhandisi w'enkalakkalira Diana Atwine bampandiikira balule bakampani ebirabo amayinja emirundi egiwerako oluusi batuwanga Bwakabaka oluusi nga nze nga basiima olwakaweefube gwe tukola mu byobulamu okutwalizaamu basiima. Luli minisita avunanyizibwa ekikula ky'abantu atwala n'ensonga z'ebyobuwangwa bamuyita Betty Amongi yatuwa ejjinja tutwalye Ssaabasajja olw'emmwanyi
okulwanyisa kubanga obwakabaka kirabika ndooza bwe bwokka obukulembeze buno obwensikirano obulina kaweefube ono ow'emmwanyi mu ngeri entongole n'atwebaza basiima abamu tebasiima naye nze ebyokunsiima nno sibifaako ne bw'otasiimibwa sikirowooza nako nze kati kankuwa ekyokulabirako nsanga abantu oba kale nagenda mu ssomero ng'erya St Juliana nga bazimbye library esinga obunene ndooza mu Uganda nannyini ssomero eryo n'agibbulamu nze n'agibbulamu nze ne mubuuza nti onsiima ki nti nnyina bye nayogera awantu ne bitaasa essomero lye mboozi mpanvu bigambo nno bugambo nga nazo bijjukira nze sibijjukira kati nze bwe n'abantu mbasanga bangi bensanga waliwo omuvubuka yajja naŋŋamba omanyi wali oyogera bino ebyokukola kakati nagenda nennima olusuku nennunda embizi nenkola edduuka ly'amasimu biki kati ekyo kikimmala mba ndi musanyufu kati omuntu naye omuganda agamba weebale amala ebintu era bagamba nti ndyebaza ndya tagunjula munafu oba kwebaza kirungi kikwongeramu amaanyi naye bwe tuba tukola emirimu gino si kyemba ndowoozaako tolubirirwa kwebazibwa si kyemba era bwe tugenda eyo mu bantu bampa ebirabo bingi ekyamazima bampadde ebirabo sibimanyi na bungi bwabyo ente embuzi sente enkalu enkoko matooke biki n'ebirabo ebirala amiina kakati oluusi weekanga n'okwekanga nga babikuwadde kubanga wagenzeeyo kubaako ensonga ekututte ate ne bakuwa ebirabo novaayo n'ebirabo amaaso ku ggwanga tukyagenda maaso ne programu eno naye kati kamala busuulwa lino wekitiibwa Charles Peter Mayiga ye Katikkiro owa Buganda tutunulira olugendo olw'emyaka 12 ng'akutte eddamula wamu n'ensonga endala nkwebaza okuba ng'otambula naffe nkujjukiza nti okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake ogw'omulimu gwange naawe totunulanga ebintu by'olina okufunira ku bwereere ate babikujjamu ssente oluguudo ng'olwo balwonoona ensonga za ttaka za bwereere ate nga bakujjako ssente aba State House Anti-Corruption Unit bagambye tosirika when you see something say something Brigadier General Esoke bwagamba kuba ku simu yaabwe ey'obwereere eri 0800 202 500 0800 202 500 ya bwereere yokubako ya WhatsApp o SMS eri 0782 202 500 ensonga yonna bajja gikwatako okuba saawa 24 bajja kwata nolwekyo tulwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake ffenna wekitiibwa emmwanyi terimba era emmwanyi etambula naye twalina okubagana empawa using gavumenti ejjawo UCDA egezza mu Ministry ya Agriculture kuva etteekero bwe lyayisibwa waliwo okukosebwa kwe tufunye mu Buganda oba eggwanga okutwalira awamu kubanga Buganda tuli basaale mu nsonga z'emmwanyi okusooka ffe bwe twali tutandika kaweefube w'emmwanyi 2016 UCDA yatutuma ne gavumenti se yatutuma twatandika emmwanyi nga tumaze okulaba obwavu nga tulowooza nti emmwanyi abantu yatujuna okuva emyaka gyonna egy'emabega ate nga tulaba nti abanywa kaawa bo bekyagenda mu maaso n'ebikolebwa mu mmwanyi muvaamu ebizigo muvaamu amafuta muvaamu biki bingi muvaamu bino bye bakozesa nga bawunda emibiri scrub biki ebyo byonna bikyagenda mu maaso waliwo scrub ava mu mmwanyi era mulungi nnyo abakyala bagenda okukola ensusu babimanyi akola bulungi nnyo ensusu n'ebintu ebirala bingi naye okunywa kaawa kyekintu ekisinga okuleeta ensimbi ekiva mu mmwanyi kati nga tubiraba weebiri tetulina ssente zaggabira buli muntu era bw'oba oyagala omuntu okumuwonya enjala omuyigiriza kuvuba tomuwa kya nnyanja kubanga mw'onoomuweta ennyanja n'akirya era enjala ejja kuddamu emulumi naye bw'aba amanyi okuvuba ajja kuddayo agenda atege ensonzi oba emmale kakati fe UCDA yatutuma okulima emmwanyi naye bajja bo be bajja ne batwegattako nga balaba tutambula nga n'abantu kuba
okutuuka ku bantu nga ffe tutuuka ku bantu byonna gye tuli kakati ne bajja ne batwegattako ne tukola nabo bulungi nnyo baatuwenda okuwa nnyingi nnyo ze twatandika nazo zibalirirwamu obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente era nebaza abaali bakulira ekitongole kya UCDA ate n'ekirala UCDA yatuyamba okutendeka abalimisa tulina abalimisa ab'obwakabaka naye twakolagana ne Private Sector Foundation ne UCDA n'abalimisa bennyini aba UCDA nga batambula naffe ne batutuka ku bantu ne bababuulira ennima entuufu kale ekitongole ekyo kyali tekisaana kuvaawo kubanga bw'olaba nti emmwanyi zeeyongera obungi abantu bongera okuwona ku bwavu abazirimye ate ekitongole okijjawo tebagamba nti kyali kimalawo ssente za gavumenti naye bakiwanga obuwumbi 42 omwaka nga busente bwa lusuluuju nnyo obutono bwe buti era ffe twabanga tugamba gavumenti mubongere ate tuwulira n'abantu basekinnombe bawa ssente empitirivu n'okusinga ze bawa UCDA naye ffe ekirina okukolebwa tukimanyi nga ku mutindo n'ebintu ebirala tujja kugenda mu maaso kwegamba ndowooza nti kyali kisaanidde UCDA ebeerewo toyinza kuteebereza lwaki omuntu yandirowooza nti obuwumbi 42 bwe bwaza gavumenti eno naye bakijjawo balina oba ebigendererwa byabwe situbimanyi naye ffe abantu tubakubiriza balime emmwanyi kubanga ekisalawo obulimi buno obw'emmwanyi ke katale weewaawo nga UCDA yandibadde tuyamba nnyo ku by'emitindo naki okukosebwa kubeerawo kiringanga bw'ogamba nti omwana abadde akukimira amazzi agenze ofa nnyonta osala amagezi n'ofuna amazzi ago naye singa omwana abadde akyaliwo kyandibadde kiyambako ekitiibwa mu myaka 12 olabiddwa ng'olambula ebitundu bya Buganda ebyenjawulo nga bwe nakonyeko mu kusooka osanze otya embeera z'abantu mwaka ku mwaka emyaka 9 olambudde ozzeeyo boddayo ebuddu boddayo ebulemeezi boddayo esingo olaba waliwo enkyukakyuka mu bantu basaabasajja nkyukakyuka y'amaanyi nnyo abantu bayiza okukola ago ge mazima obwavu bukyaliyo naye obwavu tebabumalaawo mu nnaku 2 naye abantu bayigidde ddala okukola era ebitundu bingi bw'obiyitamu otunuulira n'amayumba tugambe eyo gye balimye emmwanyi n'olaba amayumba ebuddu eyo bw'ogendayo amayumba mapya ddala n'amamotoka bagaguze enjawulo weeri nali singa eyo ne ntuuka mu ssomero erimu abaana ne bannyaniriza ne bannyimbira ne bazina amazina naye abaana bonna nga bali mu bigere naye mbagamba ngenda kudda nga wayisa omwaka gumu gwennyini era naddayo nga omwaka we gwawera olunaku lwennyini nenzirayo mu ssomero eyo naye mbagamba saagala kulaba bino omanyi oluusi abantu bino ebyobwavu bibeera nnyo mu mitwe engatta egula emitwalo 5 omwana gyayambala ttaamu 2 oluusi ttaamu 3 naye olina asalawo omwana atambuze bigere bagamba ffe twetwalina ngatto waliwo bazadde abegere bajjajja ffe tetwalina ngatto twasoma kakati ffe mu mirembe egyedda gye tubaye twogerako egyaba akimera waliwo terefayina njogedde wano ku kimera wadde ku Dawudi Chwa Ssekabaka Dawudi Chwa yafuuka kabaka mu 1897 n'akisa omukono 1939 nga tetulina terefayina nga tetulina CBS oba radio kati oyinza okugamba abantu tetujja kuba na terefayina kubanga ne Dawudi Chwa ndoza Dawudi Chwa oba terefayina yazirabako nga agenze e Bulaaya simanyi naye wano mu Buganda tezaaliwo kakati engatto bw'omwana batayambala ngatto endwadde enfaana bazimanya abantu ezo ziringa ensiriŋŋanyi biyingira mu mubiri by'abaana ne balwala ojja kumalawo essente empitirivu omwana bw'alinnya ku musumaali n'alwala tetanus ayinza n'okufa waliwo omusambi w'ebuddu mumumanyi yali agenda okufa tetanus katono afe yamala mu kasenge k'abayi ICU oba mwezi mulamba nga tetanus agenda kumutta yalinnya ku musumaali weewaawo sirowooza nti ye lyali bbula lya ngatto naye ebyo byonna omuzadde bimujjira omwana ayambale engatto
n'omwana okula nga tayambadde engatto ebirowoozo biyinza okusaasaana manyi omwana akula manyi abantu bambala engatto kakati nagenda okuddayo ng'abaana ebitundu 75 ku 100 mu ssomero ng'abaana bambadde engatto era navaayo ndi musanyufu nnyo era kati bwe ngendeyo mu byalo ntunuulira ndaba abaana batambuzanga bigere ate ogenda okuyita ku mwana atambuza ebigere olaba amayumba galiko essowaani eno ekwata ya telefayini kati essowaani ya telefayini egula emitwalo si 15 17 peya z'engatto 3 abazadde balina telefayini abalala balina obubaati buno obukwata sola nesimu seereza enesimu seereza nazo weeziri naye omwana atambuza bigere kiki ekitambuza abaana ebigere abaana bafune endwadde ate sente zigende mu kujjanjaba naye kakati gye ŋŋenze enkyukakyuka njiraba tugambye abantu okukyusa omutindo gw'amaka gaabwe tetwagala kulaba nfuufu walimye emmwanyi n'ofuna obukadde 3 mu season abo bazifunye bangi nnyo obukadde 4 obukadde 5 olujja enfuufu abaana bali awo mu nfuufu teekawo obujjo teekawo sementi era abantu bangi nnyo bakoze empya zaabwe ne bazaaliriramu obujjo bantu tubagamba mutegemu amasannyalaze oba agawaya tegaliiwo leeta sola n'amazzi ag'emidumu ag'emidumu bwe gaba gali wala sima oluzzi abalusima obukadde 4 bomba epika amazzi ogajjayo wansi bomba ezimu zikozesa n'amaanyi ga njuba oba igulanga akakadde oba kiki bwe kityo omwana asundule tapu bw'ati anaabe mu ngalo ng'ali eyo ekyebongotoko bisobokera ddala gamba tulina okukyusa endaba nga bwe twabagamba mulekerawo okwekubagiza bwe tubakubiriza kati okukyusa embeera mwe babeera ennyumba gikubeko plasita leka gireka amatoffaali meereere giteekemu eddaali basingwa Alex eddaali alimanyi eddaali lino sonoddiraga abalala sirimba bagiyita ddaali nange simanyi naye bagiyita eddaali ennyumba giteekemu eddaali wafunye sente mu mwanyi kyetugezaako okugamba abantu oluusi bibasesa bwe bagamba naye gyokoma okwegomba ebirungi gyokoma okubikolerera ekiri emabega w'okugamba abantu nti mugobe enfuufu awaka kubanga awaka ajja kukyuka muliraano ajja kujjeewo nga tewali nfuufu wataddewo obujjo agambe ajja kujjeewo mu ddiiro wataddemu eddaali naye ajja kgenda ayagala okuteekamu eddaali naye tajja kusobola kuteekamu ddaali okugjako nga ng'akoze n'afuna sente anti ekiri emabega w'ekyo kukola buli lwegomba ebirungi oyongera bunyiikivu kyekiri emabega w'ekyo naye wambuuziza nti enkyukakyuka weziri ogirabayo abaavu bakyaliyo n'abatamiivu mbalaba abatamiira ku makya naye n'abantu abakola ne bakyusa obulamu nabo bangi abantu abakuyambako okutuukiriza beba amasaza abatongole baminisita n'abalala kanjagala kubuuza ffe mu bitongole by'obwakabaka tulina board ezitulungamya era zirina emigeri gye ziwandiikamu abakozi nga batulungamya abami b'amasaza ebisaanyizo byabwe ki oyagala bwami kazi obeera ndi wa busire wase bwana kyasebwana ebisaanyizo waliwo ebisookerwako tekubanga omanyi okusoma n'okuwandiika ndowooza nti ekyo ekisaanyizo ekisookerwako tosobola kubeera wasaza ku mulembe guno omutebi nga tomanyi kusoma nakuwandiika ekyokubiri oteekwa okuba nga olina byokola toyinza kubanga okeera awo okulera ngalo n'olowooza nti banaakuwa obwami kubanga abantu gwe ttaala yaabwe mu kitundu ekyokusatu enneeyisaayo oteekwa kubanga mu nneeyisa oli muntu w'abantu kubanga bw'onoolonda omuntu nga tugambe mutamiivu oba kireereese kakati oyo anaalungamya ate abantu bakulembera ekyokuna oteekwa kubanga bya Buganda obitegeera oyinza okubanga oli musajja wa kkobe naye nga gwogamba nti aze bya Buganda ab'emmengo tebinkwatako bali mu byabwe kati ezo z'ensonga kabaka zaatunuulira ng'alonda abaami ekitiibwa
mirundi mingi olabiddwako ng'ogenda mu bitundu bya ggwanga ebitali mu Buganda kuba Ssaabasajja yakwasa Ddamula okumulemerako Buganda tukulaba ogenda Gulu kulaba ogenda Mbarara tukulaba ogenda e Busoga mirundi mingi tulaba ne ku mikolo ejje Bunyoro bagita empango bw'otagenda osindikayo delegation okukiikirira ki ekiba kikufulumya oba ki ekitufulumya Obuganda okugenda e Busoga nsonga bbiri esooka Abaganda basaasaanye mu Uganda wano ne Bulaaya era bwe nagenda Gulu bwe nali nyingira ekibuga Gulu nange kyo nali sikirindiridde engoma ze zannyaniriza ng'oyingira mu kibuga Gulu baakuŋŋaana awo ne bakuba engoma ne bazina amazina mayitirivu eggulu eyo mu Acholi wali Abaganda wali abalimayo balimirayo kasooli ne muwogo na biki bagenda ne bapangisa ettaka eyo waliyo abazimba waliyo abalina ziroole waliyo abasuubuzi kakati tulina okubatuukako naye waliyo n'abayizi abasomerayo ekyamazima lwe nagenda eggulu nali ngenze kulaba abayizi Abaganda abali mu matendekero aga waggulu omwana ayinza okugenda mu Gulu University tugambe ng'asoma kale tugambe mateeka Gulu University esomesa amateeka naye omwana amalayo emyaka 4 Gulu University esomesa n'obusawo basoma emyaka 5 kati omwana ayinza okubeera eggulu n'amalayo emyaka 4 kakati emyaka egyo mingi nnyo nga tawulizzaako bukulembeze obwo obwakabaka ekyo ekisooka Abaganda bangi gye bali abakolerayo abafumbiddwayo abasomerayo ekyokubiri tulina okusaawo enkolagana n'obukulembeze mu bitundu ebyenjawulo ffe ng'Obwakabaka era bwe nagenda e Busoga nga sinnakola kintu kyonna nasookera Wakyabazinga mu Lubiri lwe ne neeyanjula nti ndi mu matwale ge era n'atwaniriza bulungi nnyo n'atugabula tubiri okamala obukamazi mu Lubiri lwa Kyabazinga ne tusanyuka nengenda ne Wakatikkiro naye nampa ebintu tuli embuto ne zivaayo bazizeereeze kubanga tulina okuteekawo enkolagana ensonga ezo ze zitutwala buli wootulaba okunyweza enkolagana n'ab'ebitundu ebirala naye n'okulaba Abaganda era mu mwezi ogw'Okumi Novemba ngenda kugenda mu Ankola eyo ndaba Abaganda abaliyo ndudde okubalaba luli nali Kabaale nali ngenze kulaba bayizi kati ku luno nja kugenda si kulaba bayizi naye kulaba Abaganda n'abayizi ntoza banajja ati waliwo gwakuuma Ddamula ate gwe mukama waffe waliwo ababuuza lwaki oli agenda mu telefayina n'asangayo Okero n'asangayo Isa Abirye nga kitongole kya Bwakabaka n'agenda mu Buganda Land Board n'asangayo Musoga Munyankole waliwo abakambwe bagamba omusajja oyo mulaba tabitegeera ayeta Abanyankole nagenda ku CBS nesanga Ochola oyo simanyi oba mubatize tugambe bwaba omubatize nandi mujuliza abajulizi bana batutwale na mugongo buli lwa 3 June abajulizi be bantu abali betolodde Kabaka abamu nga Banyoro abamu nga Basoga abamu nga Batooro abalala Baganda kubanga Buganda kankyogere mu Luzungu is not a tribal kingdom. Buganda is a nation ekunganyiza amawanga ag'enjawulo ne gafuuka omuntu omu fe ab'ebuddu Kabaka Jjunju yatuleeta mu Buganda era singa ti yali Kabaka Jjunju gwe tewandindabyeko wano Mengo wandisigadde eri ebuddu era simanyi bwe mwandikoze mu abeene ebusiro naye Kabaka Jjunju ye yagoba Abanyoro n'abamanyirira ddala ebuddu kati ab'ebuddu nabo tebabaliwanga kuba Baganda ne beeyunga ku Bwakabaka ab'Ebuvuma ab'Ekkooki n'abalala Bugerere nawa kakati Buganda erimu abantu bangi kati Kabaka bw'akola ebitongole twagala Abaganda bafune emirimu naye abantu abalala bajje bafune emirimu tesikirabamu buzibu bwonna okusooka kitugatta bulungi n'abantu abalala ate n'ekintu ekirala bw'oli bw'aba ono Basingwa tabeera wano mu Buganda
katemere gyokulya n'agijja kabaka bw'atamuwa mulimu alina omujjo ajja kubanga tafe enjala kati kabaka n'amuwa omulimo tekirina buzibu bwonna ebizibu bye tulina mu mawanga bya bufuzi nze kambabuulire era bwe ntambula nagenda eyo Mwakyoli 2016 twali tujaguza emyaka 5 nga Daudi Ocheng afudde. Daudi Ocheng yali munnabyabufuzi yali wakabaka yekka ng'akiikirira b'emityana oba abantu bakimanyi abakyoli ne banzinira amazina ding ding ne bakola ebintu byonna basanyufu okufa obufi bwe ŋŋenda eyo nagyondaba gye ŋŋenda abantu basanyuka okufa obufi kubanga abantu ba bulijjo omunyankolo owa bulijjo n'omuganda owa bulijjo tebalina bibatawaanya bali eno waggulu banaba ebyobufuzi bano be bazibu Obote yamala kwebuuza ku Balango okujja okututabaala n'abeera ngono bampita ngende bangamba baagala kujjawa abataka beera ngo baagala kujjawa okiraba naye Obote yamala kubeebuuzaako n'abagamba ngenda kutabaala kabaka kakati omulango wa bulijjo talina buzibu ku muganda tebalina mutawaana nze mbabaddemu nasoma nabo nakola nabo ab'amawanga ag'enjawulo bannabyabufuzi kasita batuuka eno waggulu bakozesa amawanga batukoonaganya omanyi bwe tuba tukoonagana oliyo munnabyabufuzi yafuna munnabyabufuzi afuna ng'amawanga gakoonagana anti tigajja ebintu kubiraba bumu naye ng'abantu ba bulijjo nze sirabangako kizibu nagenda eyo Mwankola eyo munda eyo eyibanda eyo nali waliyo mwanyina bajja wali opposite shell vairweza gende Kajjansi gende Kitende wo yamukamawo waliwo shell kids and love dan kindergarten jabala babulungi esimu eri 0702 620 090 0702 620 020 uzigidde buzigizi okole ekyo wekitiibwa wanje luli nayogedde kuva kuva wano ogenda Busoga kati ate olinnya n'ennyonyi ne baminisita b'okugendebwe abutusuubidde bano kale katugoye bano ogenda okulaba abantu baaba wano obamu bakubiza okuva mu bwavu abaganda bali eri naye bali balina sente zaabwe ebweru oba ogenda bakolamu ki abali ebweru bona si bagagga bangi gwe boosinga kubali ebweru naye olwokuba twakitwala nti omuntu bw'abeera mu Amerika aba mugagga bw'abeera e Bungereza bona si bagagga naye omuganda ali mu Amerika afaananako omuganda ali mu Akyoli kubanga naye yeetaaga okutuuliza era mu 2015 kabaka yatugamba tuteekewo olukiiko lwe bayita Buganda Bumu olukiiko olwo lugatta ebibiina by'Abaganda omanyi mu bibuga ebikulu oba mu masaza amakulu mu Amerika balinamu ebibiina eby'Abaganda eby'enjawulo kati olukiiko luno lwa Buganda Bumu lwe lugatta ebibiina ebyo byatandikibwa ku musingi gwa bwannakyewa abantu ab'enjawulo abalumirwa ensonga za Buganda kati kibayamba okukolera awamu era olukiiko olwo twalutongoleza Boston mu 2015 mwaka guno lwawezeza emyaka 10 olukiiko mu mulamwa gwe gumu twalutongozza e Bungereza omwaka oguwedde tugenda odutongoza kati olw'e Bungereza lugatta Bulaaya oluusi luyinza okutula e Bungereza luyinza okutula e Sweden luyinza okutula e Netherlands oba e Bugirimaani era ndoozi omwaka ogujja tugenda Bugirimaani kati tugenda kutongoza omwaka guno mu Sebutemba olukiiko lwe lumu mu nsi z'Abawarabu twagala Abaganda abali mu nsi ezo ez'enjawulo babeere nga balina we bayisa eddoboozi eryawamu bakuŋŋaana waakiri omulundi gumu mu myaka 2 ne bakubaganya ebirowoozo ne bamanya ebifeeka nabo ne batubuulira kakati ekyo kibayamba okutambula naffe olukiiko olwo olwa Buganda Bumu olw'omu Amerika olwo twasooka okutongoza twabasaba buli ssaza buli kitundu ekirimu Abaganda kabaka ateekayo omubaka abakumaakuma era nabo tubayita masaza ne tugamba buli ssaza likuŋŋaanye ssente ez'okusima oluzzi olwa Nayikondo wano ewaneeka era amasaza mangi nnyo bwe nali omwaka guli 2023
nagenda ebugwanjuba mu America wali esaza bayita Washington etali Washington DC ekibuga ekikulu esaza bayita Washington nenvayo nengende California California eyo ne bampa oluzi era lwasimiddwa oluzi lumalawo dola nga kakaaga asimiddwawo lwasimiddwa ndoza Gomba mu Buganda twakasima enzizi zigenda mu 10 naye zimu zisimiddwa Baganda baffe ne bannyinaffe abali ebweru kale olaba ng'ekyo kirungi singa olaba tulinawo eddwaliro litambula eryo lyava eyo mu ssaza ly'e Texas muliraba wano liri wano mu lujja lwa Bulange ebintu bingi waliwo ambulance mugiraba ambulance y'Obwakabaka twaniko na mu Luganda ambulance y'Obwakabaka mugiraba ng'etambula bannaffe abaliyo beba gigula kati ne mu lwalo beetabamu tebannabiyiga nnyo nga ffe naye beetabamu ekyo kiraga nti batambula naffe naye ng'oggyeko ekyo kati tuli kaweefube twagala basige ssente eyo gye bali America nsinga gga nnyo ne Bulaaya Samazinga w'e Bulaaya mugagga nabawa kyenatuuma $1 million project $1 million project ab'omu America ngamba nti abaami ba Kabaka abo benkugambye banoonye waakiri abantu 1,000 abasobola okufissa $1,000 omwaka abantu 1,000 buli omu bw'afissa $1,000 akuke kakadde ka $1 akakadde ka $1 sente nnyingi nnyo ne bw'oba ogenze mu America bazisige oba bazisiga mu makampuni ageeyo oba bazisiga mu katale ak'emigabo stock market oba bagula zibayita bonds eza gavumenti oba bagula kizimbe naye nga basize kyetunoonya ti Abaganda abali eyo mu America twagala balekewo kye baliraga nti ffe Abaganda abaali mu America mu mulembe omutebi kino twakikola era kanaku zino mbakubiriza nti musigeeye wammwe wali obutale obw'amaanyi amagoba ge mufuneeyo ge mubamuleete kubanga ne bw'onoosiga eno nga tosobola na kubirabirira biyinza okufa bweponga bibyo bya buntu naye byawamu kiyinza okuba ekizibu kakati ebyo era batandise bakoleddewo sikukolerawo naye batandise waliwo abalindo za Texas balina ekibiina kyabwe bali mitwalo ndoza 10 ejja $1 gye bakuŋŋaanyiza wane Boston ndoza bali mitwalo 5 twagala baweeka ekintu ekyawamu kye bakola omanyi abasiiri bakikola abasiiri besibe basomaali olusi tubayita abasiiri abasomaali babikola abayudaaya babikola abayindi abachina twagala n'Abaganda abali eyo nabo bakikole kale bye bimu kubiruubirirwa ebitutwala ebweru ndozo batto bimanyi Lutiko ya Lubaga Cathedral yagenda kweza emyaka 10 beddu omwaka guno era nga wajja kuba ebikujjuko ebikulu ebigenda okuzibwa ku lunaku lw'essaza nga 26 October wa ku Lutiko e Lubaga nno mukowero Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala His Grace Paul Semwogerera kubiriza wenna oli mu Katuliki oli Musiraamu oli mu Advent oli mu Seventh Day mu Advent mu Seventh Day bebamu waliwo abalabe Namuŋŋoona Apostodoxy mwenna bakubiriza Ssaabasumba bakubiriza muwagire enteekateeka eno nga muwayo ku nsimbi kubanga baagala okukyusa ekerezi engeri gyerabika wansi awo bw'oyingirira parking byonna bibeere birungi nnyo kyogenda okukola ogenda kuwandiika check oba oteeka essente mu Centenary Bank account eri Lubaga Cathedral at 100 years Lubaga Cathedral ku myaka 10 myaka 10 rather bali Katikiro ogenda kuba wagidde omulimu gwa Katonda era n'okulaba nga Lutiko yaffe erabika bulungi 26 October ebikujjuko ebikulu anoonya ensimbi akulira akakiiko ako omukungu John Fred Kiyimba Freeman era kubiriza bw'olina kye weebuuza otuukirire byonna ajja kuba abikutegeeza Oweekitiibwa Katikkiro ensonga Ssemasonga 5 myaka 12 oyinza zitunuulira otya kubanga oziddiŋŋana awamu n'abaminisita n'abaweereza mu mitendera egy'enjawulo ensonga Ssemasonga 5 era
osobolozibwa n'ogamba nti eno bajumbidde nnyo eno bakyabulamu kati katukubirize eno okusinga kweri. Ensonga esooka kwe kukuuma okutaasa n'okunyweza Namulondo. Ndowooza nti eyo ennyikidde abantu Kabaka bamutegeera ekyamazima n'obuwangwa waliwo abantu abagenda banga nti obuwangwa buggwawo n'akatono. Kabaka Daudi Chwa yali talina terefayina. Kabaka Muteesa II yali talina terefayina. Kabaka Muteesa yali talina rediyo. Kabaka Daudi Chwa yali talina rediyo. Kati Kabaka Mutebi alina rediyo, alina terefayina, alina emitimbagano. Kabaka bw'ayogera ensonga twakatuulira wano yasaasaanye n'etuuka n'eyo wansi ka Nabukuliro. Bali ba Kabaka kye bataasobolanga kukola. Ndowooza nti ebyobuwangwa ate kati abantu babitegeera nnyo okusinga bwekyali emabega. Okuggyako ensi erumbibwa n'ebintu ebirala. Kuba kati tulina ebintu ebiva ebweru. Abazungu bajja wano ne baleeta ebintu byabwe, Abachina, Abayindi. Naye ng'ekyamazima ensonga z'obuwangwa singa okirowoozaako omulembe guno gubiwanika waggulu okusinga emabega. Kakati ebika bingi mu Buganda tubigamba mube n'omutimbagano nga kuliko ekibanja website era ebika bingi mu Buganda birina ekyo kyali kibaddeyo kasookedde Buganda ebaawo. N'olwekyo ndowooza nti Ssemasonga esooka kubanga eyo Ssemasonga ey'okutaasa Namulondo yerimu n'ebika, erimu n'obuwangwa n'ennono, erimu n'olulimi Oluganda, byonna birimu eyo Ssemasonga esooka ekwata ku Buganda ng'Obwakabaka. Oluganda kati mu lulabe olaba balwogera ne ku mipiira gy'ensi yonna World Cup ekatatu walaba nga waliwo abagerera omupiira mu Luganda ku DSTV, ebitabo tubiwandiise naki. N'olwekyo eyo Ssemasonga esooka ekyamazima ennyikidde weewaawo ebyokukola bikyali bingi, abantu beeraliikirira nnyo, abantu bakyamanyi Luganda, buwangwa n'ennono tibisebenge sirowooza nti nze biggwawo naye ebibiina ebibitomera naye kuba kati tekinologiya atuyambye nnyo okulaba nti obuwangwa n'ennono butegeere. Ssemasonga ey'okubiri kwe kugabana obuyinza mu nkola eya federo. Federo kitegeeza kugabana buyinza, tewali kirala kyekitegeeza. Tekitegeeza Bwakabaka. Amerika terina Bwakabaka naye federo. Germany terina Bwakabaka naye federo. Ne Nigeria nawa federo kitegeeza nti ekitundu ekimu kyekolera ku by'obulimi, kyekolera ku by'ebibira, obutonde bw'ensi naki, ate gavumenti nekola ku by'amagye n'enkolagana n'amawanga amalala. Tunakituukako, tukyagala, tukirwanako, tukiriko naye balina kukyusa mu ssemateeka. Naye mu kukola ssemateeka abantu bwe baawa ebirowoozo tebyafiibwako ku nsonga eyo. Ssemasonga ey'okusatu kwe kukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Kyo nakyo tusoomoozebwa kuba ettaka lirimu ebisoomooza bingi nnyo. Land office zijjudde abalyake, amakooti tegalamula misango mu budde, poliisi teyamba bantu ku bya ttaka, ebyobufuzi bijja ne bireetebwamu. Ne bagamba nti mayiro yereeta omutawaana. Nagenda ne ndabanga abantu abakazi beeyambudde eyo Mwakyoli nga balwanira ttaka. Waliwo ennaku zino n'ebyabalaalo. Pulezidenti mwamulidde ng'ayogera ku balaalo. Kati Mwakyoli mayiro era yebatawaanya. Pulezidenti yawandiika ekiwandiiko kati mayiro yeetawaanya. Ettaka lya Mwakyoli balirumbye. Nalaba n'abantu abattiŋŋana ekiruhuura ku ttaka. Nenkyewuunya. Nabiraba. Nembiraba Ibunyoro baali bakubiddeyo minisita Ibunyoro eyo bya ttaka. Kale mayiro si kyekizibu. Naye waliwo ensonga ezo, ensonga ofisi z'ettaka, poliisi, magye, poliisi bunafu bwayo, byobufuzi. Ssemasonga ey'okuna kwe kukola obutaweera. Eyo erimu ebyenjigiriza, erimu ebyobulamu, erimu ebyokutondawo emirimu, erimu okulwanyisa obwavu, erimu okukuza ebitone. Eyo ndowooza tugikozeeko. Wadde otandika puroguramu eno gwe wennyini mu kwanjula. Wayogedde ku byobulamu, wayogedde ku byenjigiriza, nange mbadde mbyogerako amasomero Kabaka gatandise ne gazimbye n'abantu abajjumbiddwe ebyenjigiriza olw'okuba Kabaka abakubiriza
abakulwanyisa Mukenenya ne bugamba ku Obwakabaka company eziteereddwawo ne ziwa abantu emirimu obadde oyogera ku by'emmwanyi oyo kaweefube wakulwanyisa bwavu ndowooza abantu bafuba obusuubuzi abantu basuubula weewaawo ebisoomooza weebiri emisolo minene ebiki naye Ssamasonga eyo nze teneeraliikiriza ne Ssamasonga esembayo ey'obumu ndowooza nti mu Buganda wano obumu weebuli wano mu Bulange ab'NRM beegazaanya abamu mbeera nabo buli lunaku ab'NRM mu Bulange wano aba DP DP nno bizibuzibu ennaku zino be ne Dr. Lulume Bayiga yagenze Bwagundi wagenze wa Kiza Besigye Kano ne Lukwago nendoozo ba Richard Sebamala yakyaliyo mu DP oba oli awo sinaba kumanya bulungi bana bakumbuulira DP great again anti obiwulira aba NUP nabo beegazaanya wano era tibajjangako ne bangamba baagala kundaba ne sibalaba ngenda kulaba abajeema waliwo abavubuka bajeema bavubuka ndowooza abajeema bajja emabegaawo nalabye abavubuka ba NRM bazze wano ne beegazaanya abakatoliki wano tebavaawo abasiraamu wano tebavaawo abakristaayo wano tebavaawo bonna bamama fiina nabo mbeera nabo nabo bajja twabadde wano mu Kutikkula oluwalo oba bayita baki waliwo ab'eddiini ezaffe eza wano ez'Abaganda naye baba bayita baki abakulembeze endoozi ab'eddiini babaddewo wano bazeera ne babatwanjulira kwegamba abanankole na wano bajjawo abakyoli wano bajjawo abazungu wano bajjawo n'olwekyo ndowooza Ssamasonga ey'okutaano ey'obumu nayo tugikozeeko gwe wennyini gw'obadde oŋŋamba nti wasanga omuntu n'agamba nti nasanze Ochola mu CBS kati Kabaka waweera Ochola omulimu nawe Ochola n'atatya kukolawo wano kiba kitegeeza nti singa babadde bamuyisa bubi singa tabeerawo n'olwekyo obumu nabwo ndowooza tubukozeeko kibuuzo kye kibadde kiddako kisinyizaako mu kuddamu ekibuuzo ekyo ku bumu kibadde kya byabufuzi era kubanga Ssaabasajja waffe ffenna nga bw'ogaana osinkana ab'ebibiina ebyenjawulo naye leero bw'osinkana NRM owa New Party olaba luli ajagaba olaba Mayiga kati laba akukuta n'ab'NRM osobola otya okuyita mu kusoomoozebwa okwo kubanga waliwo abagala obalabe bokka nga tolabye balala kwegamba waliwo abali mu buyinza si be NRM lwe bawulira nti ate enkolerera banupu babigira babirowooza ne bwe nagamba abantu okunoga emmwanyi emmyufu bagenda ne babitaputataputa babitaputa naye nabyogera kuva 2016 n'akalulu tekaliiwo eno emmwanyi onoga mmyufu ng'eyengedde bulungi lwofuna omutindo naye kati ne babitabulatabula ku mitimbagano ne bagamba aba NRM ne banyigira nnyo ndaba bakyagula nnyo babagundi ba Joel Ssennyonyi kati tuba tuli awo ng'aba NRM batuuse mwalaba Honorable Kiryoba Kiwanu kati yali wano nankabirwa ne baminisita bayitirivu bajja wano kati aba NRM kati bane tufudde ffe uno kati akolerera be NRM bwe nyambala etaye ya kyenvu nti olubadde bwe nyambala emyufu nti erubadde bwe oba kati banagamba ndi wakati eno langi yaki eno si ya Elias Lukwago eno si ya Lukwago bajja gamba nagenze mu Lukwago ndooza olusi nyambala ya kiragala nga bino ebikoola nti Katikkiro tubamanya abe Masaka bonna ba DP kakati nze mwana wa Kabaka omukulu era awaka taata bwadda abuuza omwana omukulu nawulidde wabaddewo emirerembe kye yani yalese yani yatabudde banne kati Kabaka ye kitaffe kyenva neeyita omwana wa Kabaka omukulu n'olwekyo nnina okwaniriza abantu bonna kasita babeera nga bamanyi nti Kabaka ye kitaffe oba ba DP oba ba NRM oba ba FDC oba ba Besigye bonna nja kubaaniriza wano oba ba ddiini ki bonna nja kubaaniriza sinze nsalirawo abantu ebibiina bye bawagira n'eddiini abantu ze basoma sinze nzibalondera era sijja kubaako gwe ŋŋaana kujja wano nti kubanga wa kibiina kino oba kibiina kiri oba wa ggwanga ki bw'aba omunnalwanda ng'amanyi nti Kabaka yafuga Obuganda nga mwaniriza bw'aba omukyoli n'abakyoli wano bajjawo bonna nga mbaaniriza
abazungu babeera wano mbaaniriza abayindi nze ndabanga gwe mulimo gwange kakati bo buli omu yandyagadde obeere ku ludda lwe nekyo siyinza kukikola oyinza kukikola omusango bakusalira gyotabeerawo kumaddamula katikkiro wa Buganda akyalemedde okutabaganya baganda be Okimasasi Mpuuga ne Mwami Kyagulanyi abaana abagamba baalaba mukerezi Lubaga lyali mazaalibwa ga Baffi nga batudde wamu ne bawuza twabatuuza wamu nze nabatuuza wamu batuuza wamu bakikola kagenderere nakigenderera banyumyemu baali baludde okunyumya temwabalaba nga banyumya akaseko natulwamala byaddamu byabwe bali basajja bakulu laba bombi mbamanyi mu buntu Kyagulanyi namumanya nga ndi minisita w'abavubuka era nayogeranga naye ku ssimu ate Mpuuga yakulira wano nyinza n'okugamba nze namuleeta wano bamanyi bali basajja bakulu abasajja bakulu lwaki bo tebannoonya lwaki olukongolo baluteeka ku nze lwaki oli tagamba Honorable Kyagulanyi gende wakatikkira akutabaganya ne Honorable Mpuuga lwaki bagamba nze wekitiibwa maliriza ku kiri kyetummuliddeko tugenda mu kulonda naye abakulembeze bangi overtime begendereza mu kuba campaign kunoonya akalulu they ride batambulira nnyo ku nsonga z'Obuganda nze munonda mbeere ku mikolo ensonga nze mundaba wano federe erina okujja ensonga Ssemasonga 5 naye kakati nga gwali wano ku ntabiro Ssaabasajja yakwasa Ddamula ne baminisita bo n'olukiiko olutuula wano abantu bano bakoze ekimala okutuukiriza ebyo basuubiza abantu ddala ku nsonga eza Buganda abamu era tumamanyi ndoza n'abantu babamanyi waliwo ddala abantu bolabira ddala nga Kabaka bamutegeera era nga ensonga Ssemasonga 5 nga zibakwatako ndowooza nti abantu babalaba abamu bakikozesa mu ngeri ya byafuzi nga bw'ogambye biringa nga mukwano omukazi akwagala teweetaga mugamba nti nkwagala omukazi gweyagala teweetaga mugamba nti nkwagala akiraba akiwulira muli ebikolwa byo neeyisaayo ne bw'otakiddiŋŋana ekyamazima bwodde ennyo mu ebyo nkwagala obeera olimba kubanga oyitiriza omumwa naye ebikolwa bigenderako nga buli tabiraba kakati abagamba nti baagala Obuganda abantu bandibadde babalaba enteekateeka nnyinyo ze tulina ez'Obwakabaka omuntu ayagala Obwakabaka omulaba ng'azeetabamu si lwakwagala kutuusa mukolo naye nga naye awulira nti zimukwatako abalala si bwe bali era ffe tetulina gwe tukuutira kadingidi tetulina gwe tusiikuulira nfuufu ffe tugamba bugambi nti mumulondo oyo gumulaba ategeera ensonga za Buganda Ssemasonga 5 abantu babalaba era babamanyi naye n'abalala abeerimbi oluusi omu ayitawo nga naye alimba nzijjukira wano mu kulonda abantu abagenda mu CA bangi bagamba tugenda kulwanirira federo kubanga Abaganda gye baagala federo bwe yatuuka okuteesaako mu CA nti CA yakola ssemateeka nga bagenda mu biyigo nga beekweka abamu basirika abamu bakukuta batunula wansi abalala baavayo ne bayimirira ne boogera nti federo nnungi omugenzi Paulo Kawanga Ssemwogerere yayogerera kumpi ssaawa nnamba n'olwekyo na bino bwe biri tujja kubalaba abantu babalaba era twagala basinzirawo okusalawo wani gwe bawa akalulu ani alumirwa Buganda ebyaddala era ebikolwa bye bifaanana bitya si pokopoko ono ebyobufuzi era nga tukyali muvaawo mpitewo wa byobufuzi yatandise ddatu kampeni yaffe ku BBS tujja kuvaawo mpitewo 226 nga tuwa abantu amawulire ku ebyo bingi ebyolekera mu kiseera kino nga violence yefujjo tulugunya abantu bitongole bikuumaddembe kubaagana n'abantu babulijjo okubagana ebitongole bikuumaddembe byekawempo bijjukira wavaayo n'obyogerako twawaliza banaffe okujjayo bannamawulire baffe bano nga embeera etabuse ne bagamba mukomeewo birala tunaabiraba ebitongole ebyo ba stakeholders mu nteekateeka y'okulonda Katikkiro oyinza bbawa bubaka ki mu kiseera kino muvaawo mpitewo 226 tetwagala kulaba kuyiwa musaayi mu kulonda ate era okuyiwa omusaayi tekuleeta
oli kyayagala okuyiwa omusaayi oyatta abantu kyongera kumukyaya. Abo abasirikale abakuba ab'amawulire oba abakuba abantu tebongera kwagala gavumenti, bongera kugikyawa. Ebyo bwe bibeerawo twagala akalulu ka mirembe, abantu babaleke boogere eri abantu, bababuulire enteekateeka ze balina ze basuubira ezinaabayamba. Kubanga ensi etaliimu mirembe era tetereera, tetwagala kutulugunya bantu. Gwe naawe ojja kufa, kati ate lwaki oyagala okutta abalala? Tukirabyeko wano mu Uganda ne mawanga amalala nga abatulugunya abantu tebabaagadde. Ekyamazima buli lwotulugunya abantu obeera ofukirira ensigo eri eyongera okuwakanya. Buli lwokwata abantu obulungi bawaayo obudde ne bawuliriza, abantu basobola okusalawo nebagamba naye omuntu ono tuza byatugamba birungi oba omuntu ono atugasizza, nga batudde awo ne bawuliriza. Naye bw'obakuba siraba ngeri oba n'obatta tekirina gwe kiyamba, era akola ebyo yasinga obutayagala gavumenti ekyamazima, kubanga ebitongole ebikuumaddembe byonna biri mu mikono gya gavumenti. Era oyo omusirikale akuba abantu n'ababongola amannyo ye mulabe wa gavumenti asooka. Mbadde nkyogera emirundi mingi. Mutawamiruka w'abakulembeze b'Obwakabaka yaliwo juzi omwasesira ku bavubuka, ndowooza wano olukiko lw'abavubuka olupya olwa Derika lwali Lusirika yasitawamiruka. Lwaki bavubuka? Kubanga abavubuka be basinga obungi. Abavubuka bali wansi w'emyaka 35 bali ebitundu 7 ndoza mu 5 ba 7 mu 8 bayitirivu. Fe abakulu ffe tuli batono nnyo bwe tuti. Kati enteekateeka yonna gy'okola nga tetunuulidde muvubuka tejja kutambula, kubanga bali be bantu abangi b'oyogerako. Olaba nammwe nabagamba ku terefayina nti puroguramu zammwe muzikole nga abavubuka bazaagala, kubanga weba terefayina erina abalabi obukadde 4 mumanye nti ebitundu 7.5 bali wansi wa myaka 35. Fe abakulu abali eno tuli batono. Nolwekyo tulina okussa omulaka ku bavubuka. Era omuntu bw'atakola n'asussa emyaka 35 nga talina kyakola, Katonda azza bibye bw'abaako kyasobodde okukola. Ayinza okuba alina byakola nga tebirina kuyitamu bulungi, naye ng'abiriko. Ekyo sigamba nti era ku myaka 35 abantu sikubagaggawalira. Nedda 35 tukubanga olina byokola, oba okola mawulire ng'ogakola, oba olima mwanyi ng'ozirima, oba okola mu ofiisi ng'okolayo. Tetwagala muntu ku myaka 35 nga tamanyi kintu kyonna kyaliko ali awo atunula eno n'eri. Kale enteekateeka y'Obwakabaka eri ku bavubuka, twagala abavubuka boogiwazibwe babangulwe, bategeere obuvunaanyizibwa bwe balina okutuukiriza nga bakyali bavubuka. Tetwagala bino omuntu azuukuke nga wa myaka 45 alyoka ajjukire nti alina okukola. Yensonga lwaki Olusirika amaaso gaaluteka ku bavubuka. Waawo oluwalo nlinako ekibuuzo. Abantu ba Buganda Katikkiro bakubiriza okwejja mu bwavu. Sanga abaami bagamba Bulange okyaza abantu nimbamu omukadde atasobola kutambula nga azze eno n'emitwalo gye 15, nimbamu ababaka ba Parliament najja n'obukadde bwe, ng'abantu ne bawaayo ne bajja wano. Katikkiro akubiriza abantu okujja mu bwavu ate nga bajja mu ssente, kati tabasindika mu bwavu. Okusooka abo abajja wano ab'oluwalo bajja kyeyagalire, si kyabuwaze. Ekyokubiri tubagamba bave mu bwavu baleetere Kabaka ssente, kuba Kabaka tasolooza musolo. Kaakati nange mbabuuza abo abakyogera, kasookedde tubalimise mmwanyi, sente mmeka ze baali bampadde nze ng'omuntu? Abo benkugambye abazimbye amayumba, abavuze amamotoka, abakoze ebintu byonna ne baweerera abaana, kaakati bwe bajja ne baleeta oluwalo, waakiri Katikkiro ajja kufuna amafuta agagenda ekyaggwe ngenda kyaggwe
munaku ntono ku mmwanyi naye bwe mba ngenda ekyaggwe omuwanika afulumya sente empitirivu kati ate bwe naagenda ekyaggwe ne mbakubiriza okulima emmwanyi sente ze banaafuna zigenda mu nsawo yaabwe si yange naye kakati bwajja n'agula certificate ya mitwalo 10 mitwalo 2 toyingidde mu bulange wano nga tusiga langi ebyo byonna byetaaga nsimbi masengere basiiga kakati ezo sente oluwalo lukola ebintu ebyo ekyamazima oluwalo etundutundu ligenda mu mwanyi terimba etundutundu ligenda mu nsawo ya kabaka ebyenjigiriza etundutundu ligenda mu nsisira za byabulamu oba tugulako n'empapula wano n'amasannyalaze ebintu bwe bityo ndowooza nti sibakamula naye ekisinga byonna abantu sente bazireta kyeyagalire ziringa kabbo mu kereziya oluyimba olumanyi ojja kubugagga bwo mukama wange gwe nongaggawaza ebyo byoyita ebyange byonna bibyo okiraba kakati katonda n'omuddiza kubanga yakuwadde ku sente kati kabaka abawadde obugagga bw'emmwanyi balina okubaako katonda muddize naye Katikkiro embalirira y'Obwakabaka yasomebwa gye buvuddeko w'ekitiibwa mwaka ku mwaka tulaba okweyongeramu okikola otya w'ekitiibwa waggwa aleeta embalirira n'okulaga nga ogenda mu maaso tuyiiya agiyita entebya kwe kunnyonnyola binga byagenza entebya mu luzungu mu abalwagala ennyondo zayandibadde accountability kwe kunnyonnyola okutebya kiva mu kigambo okutebya bitebye abazadde b'okolanga nga bitebye tulawo bitebye abaakubuuza wennyonnyoleko kakati wano tubeera tunnyonnyola emirimu egyakoleddwa entebya tuyiiya byakuyiiya kubanga bw'otaba muyiiya tozova mu kifo kyova olaba nti alime emmwanyi tumugamba lundayo n'ente oba okulunda ente n'ogiteeka wali ente emu eri ku mugwa eriiraawo ogireetera ebiwata obusa obuvudde mu nte ne bugenda mu nnimiro oyinza n'obukolamu biogas n'owona okufumbisa enku ate ebigundi bino ebivaako babiyita silare oba biogas biringanga bisejje bigimusa okufa obufi oba oyiiya kakati naffe tuyiiya okuva mu bitongole ebyenjawulo okuva mu ntetenkanya ez'enjawulo okuva mu bannamikago ab'enjawulo sente ne zeeyongerako baakusoma embalirira ya bumbi 3 si ntono ku muntu sekinnoomu naye ku Bwakabaka zikyali ntono ntono nnyo sente nga nnyingi Bwakabaka butambula ebyokukola bingi kati ekyokulabirako Kabaka yawa amasaza tractor buli tractor egula obukadde oba nga 180 oba 200 kakati ezo sente oziraba nti nnyingi nnyo weewaawo mu kuvuga wano nyingi naye nze embalirira gye ndoolezaamu ekyali mu maaso tunnatuukayo naye nga tuli yaddeyaddeko okusinziira gye tuvudde buyiiya ensiisira z'ebyobulamu ne kampeeni ya tubeere balamu ekulemberamu za Kabaka Foundation buli gyeraga abantu bakulumuka okugenda okujjanjabwa abantu ba Buganda balwadde nnyo bwe batyo anti kati ebyobujjanjabi tebiri mu mbeera nnungi mu nsi yaffe malwaliro gavumenti egazimbye naye mirundi mingi abasawo tebabeerayo abasawo babeerayo oluusi eddagala teribeerayo oluusi ebyuma ebikebera endwadde tebiriiwo kati ensiisira z'ebyobulamu bwe tuziteekateeka abantu kyebava bajja mu bungi era kikuwa ekifaananyi embeera bweri singa abantu babadde nga basobola okugenda mu malwaliro ne babakebera nakimu bwangu ensiisira tezandibadde n'abantu bangi bwe batyo eddagala mulijjawo oluusi gavumenti erituwa naggambye tukolagana bulungi ne minisitule ya gavumenti ey'ebyobulamu batuwa eddagala ne tukolagana ne baita ba district health officers mukama waabwe eno ku kitebe ky'ebyobulamu abalagira ne batuwa eddagala eddala tulifuna okuva mu bagabirizi ab'enjawulo eddala tuligula webali nnyo ekitiibwa kyali kinalabika gwe nkyali naye tulabye myaka 12 emipiira gy'amasaza emipiira gya bika emikolo gy'Obwakabaka
abantu babaawo ne tuba security ne bagamba mukomeko naawo lwaki abantu baba lwaki omuwendo gweyongera nnyo misinde ndowooza buli mwaka emijoozi gyeyongerako kubibwa n'enamba nezeyongera naye bweru ne badduka tesimanya abeezo bweru emijoozi bagijjawo bagijja eno ffe tugibawo anti kakati kabaka ndowooza abantu bakiraba nti abalumirwa singa otunuulira emiramwa gino egy'emisinde nga bwe tugyogeddeko kumpi buli muntu akoseddwa bw'otunuulira siriimu abantu abamu balwadde abalala balina abalwadde mu nju zaabwe abalala balina b'eŋŋanda zaabwe abalwadde abamu baafiirwa n'okufiirwa abantu kati kabaka bw'ajja n'enteekateeka erwanyisa mukenenya okumugobera ddala wano ndowooza abantu kibasanyusa ate abantu bakimanyi nti kabaka abalumirwa atuukiriza byaba abasuubizza kyabava beeyongera ndowooza abantu kwesiga kabaka n'okumusanyukirako kuba bw'abanga omwaka gumulala gweyongeddeko n'okumusanyukirako nakyo kibeeramu naye ndowooza bamwesiga kino kyaliko kiri mu bwesimbu waliwo be nawulira ku mitimbagano temugenda kudduka waliwo gwe nawuliranga nno baŋŋamba mbu yeddira nanseeneno temujja katikkiro oyo essente zonna yagenda okuzirya kati abantu bakusobera kazi yezu yagamba ate nga bamukomerera wali kalivaali kakati abantu naye tebabawuliriza bajja mbungi nenkuba yatonya buli twali tugenda nali ngenda okutongoza emipiira gy'amasaza egindi ebulemeezi ne wabaawo ne bannabyabufuzi ne baleeta abavubuka nga 8 ne babawa ebigoma ne baliikaana babanja kabaka naye abantu nga babatunuulira bwe bati ne babayitako ne tubaleka tubagamba muleke bakuba ebigoma byabwe ne batuuya na ebigoma nenzijukira yesu kyeyayogera kalivaaliyo naye abasinga obungi nga kyetuliko bakitegeera bwe bungi bw'abantu abajja mu mupiira walaba enamboole nga buddu ekuba kyaggwe simanyi oba mba naabazze kuliko ab'ekyaggwe mbakubagize kiro enkolagana yo oba na administration yo n'abataka ab'ebika wakineeta ekibuuzo ekyo gumu aliko ku mukolo naawe nga tuli ekanyike waliwo abataka babiri omutaka omu n'agamba naye tetuweereddwa maanyi emengo naye mutaka munene amundamu maanyi katiko si agakuwa maanyi ffe tulina okugeewa abataka ab'ebika nga tukubiriza abazzukulu kati enkolagana yo n'abataka abakulu b'ebika eri etya n'obwakabaka enkolagana nnungi mubaamu ebisoomooza mujjukira eby'omwaka guli nti ate simanya tugenda Namibia ate tukola tutya kyebyo bibaawo naye biri ku bantu batono ebika bisoba 50 naye bw'ofunayo abantu 4-5 ne beeyisa bwe batyo oluusi baba bawubisiddwa naye ng'enkolagana nnungi nnyo tukolagana bulungi n'abataka abakulu b'ebika mbadde wano nga njogera eri emabega gye nayogera wadde ombuuza ku Ssemasonga naye ndowooza nti wewa abantu bangi beeraliikirira nti osanga omwana n'omubuuza ekika kye nga takimanyi ebyo bibaawo naye ekyamazima kiri nti mu mulembe guno ate abantu beeyongedde nnyo okumanya ebintu ebyo olw'emikutu gino gye tulina nga terefayina ndaba wano mu Kiteregga puroguramu ekolebwa Kafeero Nabe ekyo kyali kibaddewo nti TV eri awo yeemalidde ku nsonga okugera ku bika kale ndowooza nti abakulu b'ebika nabo babiraba nti enteekateeka ezibayitimusa Mukabaka njagala wayitawo simanya mu abekko b'ekibumbe kyammwe weekiri okiraba ekyo kyali kibaddewo ne kirabwako nakyaza wano ambasada w'e Bufaransa n'agamba yali musajja muddugavu kati kisanja kye kyaggwako n'addayo naye yali muddugavu nga mubaka wa Bufaransa n'agamba nti nkyadde wano mu Uganda naye nno lwensobola okuwulira nti ndi muddugavu nange neeyagalidde mu kubeera omuddugavu kubanga mmwe ab'Obwakabaka mulina ebintu bingi bye mulaga bye mukola ebijjayo ensibuko yaffe ebintu bino byamusanyusa nnyo ebibumbe naye n'aba gavumenti baabikoze wayiseko ekamuki eyo
bakozeeko ebibumbe baba ne bw'ova ku kisaawe waliwo ebizike na si kibi baba batumbula bya bulambuzi n'enduuzi ekirowoozo bakijja wano mu Kabaka njagala ebyo byonna tuli kubika kale enkolagana nnungi era omukubiriza tukolagana bulungi tuwuliziganya jjajja Namwama jjajjaawo amaaso ku ggwanga tunaatera okumalirizawo kiba Katikkiro musajja mulungi, Katikkiro musajja mukozi, Katikkiro musajja ayogera bulungi naye ate waliwo olumu lwakusobera kati juzi abadde yagenze mu kivuli kyakusaasira luli n'agenda ogenda okulaba bulanga akyaziza bano abayimbi bano leero ba tiktoka kati wadde juzi wa Joseph Seguya Munamwali Munanga okoyesi artist bamu bagamba ensonga tebagitegeera Artists ndoza mu Luganda be bannabitone bali ku mulimo okufaananako omuntu alime emmwanyi wiiki ndowooza ejja ngenda Kyaggwe Bukoba ludda lw'e Bukoba eyo mu mmwanyi ndowooza ngenda wiiki ejja lwaki nnambula omulimi w'emmwanyi tebamanyi abo aboogera nti ndi munnamateeka nasoma amateeka era nga manyi ki ekintwala mu nnimiro luli mwanda banga nzigulawo ekkolero nziguddewo amakolero ameka amasomero amalwaliro eddwaliro lya munnaffe ono Dr. Spire nze naliggulawo ndowooza 2 oba 2 ndi musawo kyekyani ntute mu ddwaliro okuliggulawo naye mu mirimu Kabaka gye yankwasa kwe kuyamba abantu okubawagira emirimu gyabwe bagifunemu gikule bannabitone abayimbi abazinyi abakubi b'ebivuga ogwo mulimo CBS yadde ejaguza emyaka 29 ne baleeta abavubuka abato abakuba eŋŋoma naye mbaagala nnyo nga bonna bayonjo ebyo bye twagala bannabitone kakati nteeka okugenda mu bayimbi okubalaga nabo bali ku mulimu era omulimu gwange mwami Busuulu njagala kujja mu bayimbi ba Uganda endowooza nti bo bali okusanyusa bantu ekyo kyekibalemesa okukola emirimu egyo mu ngeri ey'ekikugu mu luzungu kyekibalemesa okubeera professional kakati bw'otegeera nti okuyimba mulimu era Pastor Wilson Bugemba agenda kujaguza emyaka oba 2 ng'ayimba ennyimba ezo ez'eddiini era yampisa era nja kubeerayo n'olwekyo kyekintwalayo naye ebyo nga mbimaze lwaki tebagala Katikkiro asanyukeko lwaki bagala mbeera wano nga neekapye balowooza nti oba Katikkiro kitegeeza kubeerawo ng'olumemba oba balowooza nti oba Katikkiro kitegeeza kulambula butaka ngende mu b'ekkobe nveeyo ngende mu b'enseenene nveeyo ngende mu b'empologoma Katikkiro balowooza nti ebyo kabyakola Katikkiro naye alina eddembe era ateekeddwa ekyamazima okubanga omulimu guno muzito okubeerako ate mu mbeera n'abantu nga basanyufu ate nze ebyo by'ennyimba binsanyusa nnyo naye ekisinga okuntwalayo si kunsanyusa kubanga sikyasanyukanga edda bwe ngenda wali nenzina ku mazina nga mujjayo obusimu nga mukwata nga mubuweereza biki kama mbeera neekomomma si ensanyuka eyange gye nabeerangamu luli nga nnyina eddembe lyange kati ekisinga okuntwalayo kuwagira bannabitone bakuze omulimu gwabwe nga bwe mpagira omulimi w'emmwanyi nga bwe mpagira munnamateeka nga bwe mpagira omusomesa n'abantu abalala bonna Okiba Katikkiro nga twolekedde mu Vaunteo January tugenda kulonda abakulembeze mwaka ogujja 2026 abantu basaba basajja balonde batya balonde baani basinzire ku kyokulonda abakulembeze kuba buli kifo kiriko abantu abasukka namba M ndabyeko abesimbyewo constituency ez'enjawulo olina okulaba anaakugasa londa omuntu anaasobola okugenda n'abaako byayogera ebikuyamba ennaku zino abantu abamu tebakyafa nnyo ku ebyo naye ndowooza nti kikulu nnyo okulonda omuntu anaakugasa afaanana atya ensonga azimanya azitegeera wano mu Buganda nabagambye so masonga 5 aziriko azitegeera kati bwazivaako ayinza okuba azitegeera naye anaasobola okwogera ebya paalamenti byakwogera otuuka eri ne baleeta ensonga mu ddiiro onoosobola ogiwaako ebirowoozo ekyo nakyo kikulu
kubanga bajja gamba nti abamanyi oluzungu si be bokka abamategeera ensonga. Kituufu nze nsanze sinkanya abantu nga bakoze ensimbi mpitirivu naye nga tebamanyi Lungereza n'ogamba wamma nno kituufu kuba tosobola kukola nsimbi mpitirivu okujjako nga amagezi mwegali naye eri mu paalamenti olina okuba nga osobola okwogera ate tebateeseza mu Luganda.